Omukukunavu wa President Museveni Tamale Mirundi naye avudde mu yabadde yeesimbyewo ku bwa Lord Mayor ku Nuupu Card Jose Chameleone era ng'agamba nti nno kino Bobi Wine kye yakoze okumma Jose Chameleone Nuupu Card kyabadde kyamagezi nnyo nga bw'okiwulira. Era atubbiddeko n'agamba nti nno ebibiina byo nga ebya opposition byateesa ne biteesa nti nno Bobi Wine abeere sole candidate abalala baleme kwesimbawo ku kyobwa president. Kakati ku bino ebifo ebirala ngo ekya Lord Mayor Erias Lukwago ye yabadde alina okubeera nga akiikirira opposition yonna okubeera nga teboonoona kalulu ka opposition. Tamale Mirundi ye agambye nti no kino Bobi Wine kye yakoze kyabagezi nnyo nga bw'okiwulira kubanga first of all Jose Chameleone just player ayagala kuzoganya buzoganya mbuno baamuteekawo azoganye ayonoone obululu bwa Bobi Wine ne opposition yonna. Owange mwami Mirundi Latifu Sebagala muloge no kuduka emisinde. That's a very good strategy. Ekyo mubasobola kyokola mu Uganda wano ne batono muwanga kivumbi ye kasobola muwanga kivumbi mumanyi mugezi ono we ne ate musiramu kakati no bweba ngoli ye yavuddemu ano Latifu abajiwe Chameleone ante Chameleone abasaba akazanyirizi ba Chameleone bakazanyirizi eti biteriyo. Bobi Wine is not what he is because he's a musician. No. Bobi Wine is only like a man. Ti Bobi Wine mutunulire ntawabanga ko mu court eyawaba yali wenale ngati yayonona yalwanyisa dda family y'abanjuba eri influence mu eriyo bwe bamujjaayo besi yavaayo namubattula Bobi Wine naffe yatubattula Bobi Wine. Kakati Bobi Wine yajja tewali amulaba. Bobi Wine yaleetebwa babbi mu gavumenti kulya ku Museveni sente nti bajja mu containing. Sebata yayimba nti yaleeta kape wakanga tamanyi nti n'amatenywako oli yaleeta house gano n'amutwale bali abakazi b'omu byalo baga nti wani omusajja omutegaki olumanyi okajja mukanda wajja n'awumulira wano kino ekiwala munnange kitandise okunyirira gundi ojjo kijja wano jeni jawe ekiwala ekyo era babakazi abagezi balina sayansi waabwe gwe kasogamba uyo mwana muchafu tajja kamula butunda bwange tajja ngomwami akola atya banne bamugandi gwobolemezaawo ekyo ekichafu ekyo kyobolemezaawo ati kyagamba tanywa butunda bwakyo naye bwekituuka okugamba bulabe kabona obutunda bwa mukyala mutwe nemmere mpya wano olwawana omukazi ono omwala yaza okuwumulyawo mutike ku nnyonyi omuddusi. Abakazi bagezi balivinga in fear, always in fear. That's why they survive. Kati bano baleeta Bobi Wine nga bamulowooza nti bajja mulyamu ssente. I repeat it 100 times nti ku kulonda kwa Bobi Wine nalaba omusajja minister ng'akutte ekkutya ya ssente ng'awa abantu go and vote Bobi Wine. Bonga balowooza nti baleeta Bobi Wine to make him as a concession Museveni amulye kyobola bamukola mu deal koza amera. Kakati Bobi Wine we yajja ne bamusubjectinga ku harsh conditions batateeka ku besije abalala ne bamuwalampa. He was influenced by other forces. Kyobola nti wa mutawaana si muyimbi naye gwe Chameleone yasiramukako n'okomawo n'ogamba mbu bajimere wa Bukatuliki ng'ate gundi Mukatuliki tikiriyo lagadi nti lagadi naye avuganya ogwa meya kubanga bano bamuleeta abafere balina basi zebagala okuleeta mu Kampala nga namugwanya yafa. The moment kononyeza ebibyo mu byamunno oba ofudde nti NRM bano baleeta balagadi be banaafuga. No, teweetaaga lagadi. You come to me as a consultant nkubulire bwe bayingiza basi mu Kampala nga n'abantu basanyufu kubanga bo bujozi bwabwe tebagala tuyinvesti nti ejjo wagamba nti ababoda bateeka omukko mubi mu Kampala
bafuwa na wala bubina bwabwe buliko emizindaalo kakati ate bakomyewo ate oteesa nabo namugwanya gwe kennyini wabasazeeko obubina emirongooti wagitaddemu kigirimu perfume kati tegikyafuuwa. You can't do it to the same person. Tikisoboka. Kakati bo bakoze baamuleeta ayingize basi mu Kampala. Basi zaakolebwa. I know them. Tibo mu Kampala sekansi esasulenga nanyini basi 60 billion. Kati ekibuga ne bakyonoona. Why? Banoonya ba wikiringizi. Wikiringizi be baki? Bana abanafu. Abana abakolera ebyabwe. No. Get a powerful person. Omuteke mu kibuga awangula obwa meya. All of these things bwongo bwammwe butono nti musi yajja wano natta kanso n'etatuula abali councillors bonna baali ba NRM nga be basingamu obungi yasanga ffe tusinga obungi nga twakugunda najjawo tender board najjawo buli kintu kyonna kubanga mbu bavuganye tayagala bali bayoola bali bakoona bano eno gavumenti kebazalawe naye abalala bali bakoona ate Uganda yanca tikiriiyo kakati bo baddira weaknesses zaabwe ne baddira obunafu bwabwe ne baagala gwe banaayitamu bayitamu gwe banaayitamu bakozesa erizati ekintu nekifa tebakamiliyoni temuli kakati oyo okuba yazizaayo abasiraamu baatudde mu gurupu yaabwe kati gundi yayiseemu kati ani oyo gundi Lukwago yayiseemu kati Lukwago ajja kufunako ne ririifu enoonyeza abalala akalulu kati onaddawa okanoonyezaani abalala bajja muyita ujja mulaba ate mu kibiina kijali ekivu ekya ebyo kati baabivaako abasiraamu balina abasalafu balina babukoto nateeti balina Kampala mukadde balinaani naye mu kusala tebabeera wamu ne bagamba nti mwe babalimba nti ebibiina bino byetemyemu that's not issue. Ababbi bananga bakuba ennyumba y'okuva mu sayidi nnya wabaawo aginyweza era bonna bataagula ggwe omuti ne bwe guba mugumu gutya buli mbazzi gye bagukubamu gwenyeenya. Yes kakati eyo diiru yawedde ate bo bageze unlike Museveni nti oyo omukyala Kajeke bukyamuwa bwa minisita olemulabyeko mbokedde nga bamuwandiiseemu anti yamutwala woono omuvubuka ate oyo ajooga ennyo ne munne bali banaabajozi. Omunno yamuyise n'amugamba nti nakutuma abantu bana basatu bakuluze tegeera mu nsi muno ensi yakukyawanyi taddamu kuleeta mafandali wano. Yamutuma abantu bana bamubuze namugamba nti abo boolese waguze bagule toddangamu mafandali wano naye bali bana noona akuba mu mawulire oyo ayo noona abantu oyo nekkulubi noona ajooga ennyo n'oyo omulala ne Kahero waliwo noono gundi kati yabadde bamujooga naddu eyo gurupu mbi nnyo ebadde egenda kusuula Museveni nga tategedde. Kakati ekibuga kyateredde kuleeta bakamiliyoni kuleeta baani. Why don't I bring Uhuru ku bwa meeya? Uhuru abantu bamwagala muntu w'amaanyi naye bano bamutya bamusirako empingu mbw ababbi omuceere kuba balina gosobolamo abasajja abo tojokera kyamaani wamwe ne musiba ku mpingu abbi omuceere bwe bamala okukozesa ne badduka n'obujozi bwabwe n'obujozi buli omu yenna abakaaba. Nsuubuga baamutuma najje wange ntandeetere miliyoni 500,000 zaki gyaliko diirwa nzimutumye agati nsubuga ne mugamba naga nti naye okuzikuwa konze okuzikuwa tugende wali ku National Theatre omusajja bamubbye nnyo n'abeNBS bamubba nti bakuleetera 600 konze naye ayagala alabe azije nze nzikukwase nga alaba namugamba ebyo genda obigamba oli ku Uganda News Updates sigalako sigadde nze Roger Malobozi.